yensonga semasonga enekuviirako Allah okubanga agira ki akwagala. Muzibu Qur'an al-Karim, qira'atu al-Qur'an al-Karim wa tadabbur wa tafahum bimaanihi. Ensonga gyesookerako ng'oyagala Allah tabaraka wa taala akwagale era akusiime, mpitiriza nnyo okusoma ekitabo ki Qur'an, kubanga kyekivudemu obulungamu bwa buli muntu yenna yenna. Buli kyonna kyonna kyonoonya ekinakumalirawo ebikunyigiriza muno mu duniya, ekinakukuumira emmaali yo, ekinakukuumira omukwano gwo ne mukyalawo, ekinakutereereza abaana bo, ekinakukuumira ab'eŋŋanda zo okubanga bakwagala n'ebyobugagga bikuumibwe, byonna byonna jja bisanga mu ki al-Qur'an al-Karim, kubanga byonna byonna ebyogerako nekubuulira omwana muwangala naye mutya, omukuza otya, olina mubuulirira. Omukyala wa ashiruhunna bil ma'ruf, muwangale nabo muki mu bulungi. Naye mufunye obutakkaanya, fa aslihu bayna fa aslihu baynahuma. Singa mufuna obutakkaanya ne munno, musiraamu munno, mukkiriza munno, muntu munno, asuluhu, tulongoose, tutuule ku kafubo, tulabe ensonga eno evudde ku kiki ekireese kino, tulabe okuyombagana, tuleme okubanga tuttiŋŋana. Mu Qur'an mw'onoosanga etteeka erikugaana okutta nga munnaffe eyabadde yakatta abaana amabujje, bwana buto tebunnaba na kutuuka kwogera bubumu, wallahi n'abugwako n'abutta, tuvumirira ekikolwa ekyo naye yakikoze. Era ne tusaba obwenkanya bubeerewo, naye era Allah tabaraka wa taala tajja kulyazaamanya bazadde b'abaana abo, okubanga ajja kuba ng'abasasulamu museera mu nsonga eyo, tajja balyazaamanya. Ku duniya ne banamulyazaamanya ne bavuyavuya ensonga era Allah tabaraka wa taala taziyinza kugira ki kwononeka. Nkugambye nti bw'oba oyagala Allah tabaraka wa taala akwagale, soma Qur'an. Bw'oba oyagala okusoma Qur'an, funako wuzu, otuule. Bw'otuula kiba kirungi nnyo obe ng'otunudde mu qibla, naye nga tekigaana kugisoma nga totunudde mu qibla. Naye tugamba nti ebirungo ebirala bigoberera okusoma Qur'an. Funa wuzu, dako mu kafo ku mabbali, tunula mu qibla, leeta nniya, otandike okusoma Qur'an bitadabbur, nga ogyetegereza walfaham, n'okugitegeera. Bw'otuuka ku aya ng'ekukalubirira, sazaawo giwandiika ebbali, ogambe nti eno aya nina okunoonya n'agisomesa, ntegeere bikiri egira ki gyegamba. Atafahum al-maani tukijjawa. Basahaba ridwanullahi alayhim baanyumya nti etteeka teryakkanga okujjako nga twagenda okuva wali mubaka sallallahu alaihi wasallam, okujjako nga tumaze okuyiga ensoma y'etteeka eryo. Naye abayogera Bawarabu baali Bawarabu mu basahaba, ne Qur'an yakkira mu lulimi Oluwarabu. Naye bagamba nti etteeka bwe lyakkanga tetwagambanga nti tetumanyi olulimi kasita mu lulimi lwekiddemu ndumanyi. Tebagwangawo okujjako nga bamaze okutuula wali omubaka n'abayigiriza ensoma yaayo n'okutegeera amakulu ga aya, olwo ne balyoka baamuka. Bwe bagwangawo ne batandika okussa mu nkola. Kale eyo nsonga nkulu sengono bw'egikoze. Okusoma Qur'an ekitiibwa si lusoma luno olw'okusoma nga eyitamu n'ate n'efuluma eri, wabula bitadabbur wa tafahum, nga weegendereza ate era nga otegeera amakulu gaayo. Onoonya okola kyonna kyonna ekisoboka otegeera amakulu gaayo. Musiraamu kiba kyannaku okubanga kale mu Qur'an omanyi surati al-Fatiha, omanyi ne surati al-Ikhlas, naye nga essurati al-Fatiha tomanyi yadde aya n'emu makulu byetegeeza. Bwe tusanga olwaliwo omusanga musiraamu
enkeera omusanga ebyobusiraamu byamwe yabigize eki yabitadde. Naye ng'omuntu senga asoma Quran suratul Fatiha yokka yokka n'agisoma ng'agyetegereza amakulu gaayo, ejjuddemu obulamu bw'omuntu bwonna bwonna kuno ku nsi ne ku akhira, kubanga erimu at-tawhid, mulimu okutendereza Allah tabaraka wa ta'ala, okumwawula mu mitendera byonna byonna, mulimu al-ibada, okwesinza Allah tabaraka wa ta'ala, nimubeeramu ad-du'a, nimubeeramu okusaba. Quran suratul Fatiha bijjuzza olibagamba nti alhamdulillahi rabbil alamin, amatendo ga Allah omulezi w'ebitonde byonna byonna. Kiba kitegeeza nti wonoofuna obuzibu bwonna bwonna obugamba nti ng'ofundawaliziddwa ng'ogamba nti rabbil alamin gyali, omulezi w'ebitonde byonna akiraki gyali. Bwonoofuna okunyigirizibwa kwonna kwonna oba oseeredde n'okola ezzambi, ojja kugamba nti arrahman arrahim, Allah omusaasizi w'ekisa ky'emirundi ebiri, agabirira abo abamujeemedde n'abo abatamujeemedde bonna bonna n'atuwa gyali nga bwali omusaasizi nange ajja kunsaasira. Ayi Allah nsobezza nkoze ezzambi gundi, naye nga bw'onsaasidde ne nvaayo mu zzambi eryo naye manga sifiiriddeeyo, obadde osobola okunzitirayo, naye bwenvuddeyo nga nkyali mulamu nkomyewo kati. Ayi Allah nkusaba ogire ki onsonyiwe. Allahu huwa arrahman, musaasizi. Olabera ekisa ekiyitirivu ennyo ekinene kyalina, asaasira abamukkiriza n'abatamukkiriza. So nga ate singa kwali kulamula ffe kwaffe ng'abantu ba bulijjo, twali badde tusaasiranga kwagira ki bakkiriza bokka. Wano mu duniya oli abeera ne pate ye n'aleeta saaviisi ku kitundu n'agamba oyo tomuwa, lwaki si wa pate yaffe, naye ng'ate omusolo wamala naye gumuggyako, naye byoli kugaba wabijja mu misolo gino gye tusolooza ffenna ffenna, akwagala n'atakwagala, kubanga teeka omusolo baguwe, kati ne saaviisi gira ki gibawe. Obutonde Allah bwe yatukoleramu, okubanga omuntu ye ng'omuntu ayagala kukolera amukoledde ekirungi, naye ye Allah si waali, yayawukana. Rahman musaasizi, asadde amuwadde, tasadde era n'agira ki n'amuwa. Ibrahim yali yasaba atya mu dduwa ye ng'azimba Kaaba, yagamba nti warzuqu ahlahu min athamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Afuna gundi ekimwetaagisa okufuluma bufulumu inshallah tuteganyizibwa na musomo gwaffe, kubanga bamanyi nti ekimufulumizza era kiba kikulu, si bwe kiri, kiba kikulu. Ibrahim bwe yali asaba mu dduwa yagamba rabbi warzuqu ahlahu, ayi Allah Kaaba eno gabirira abantu baayo abawangaalira wano ku Kaaba abanajja min athamarat, bawe ebyengera ebibala. Man amana minhum billah, abo abanaba bakkiriza abakukkiriza ku Allah wal yawmil akhir, ne bakkiriza n'olunaku olw'enkomerero. Allah amangu ddala n'amudda nti waman kafar, n'aba n'ajeema nabo mu kugabirira omwo mwebali. Ababuulizi ba Quran bagamba bwe baseerabidde ayinza okubeera Ibnu Kathir rahimahullah, yagamba nti Allah yategeeza Ibrahim, tewavudde Ibrahim akhluq, ntonde, walam arzuq, ate nemugabirira muntu, mutonde nze namusa ku nsi, yedde Yesu mujeemu, naye nze namusaawo mutonde, nale mumba ekyokulya, ekiraba nga kijja mu magezi, n'alibadde ndekayo okumugira ki okumutonda. Kyova olaba nti yo riziki teyimiridde ku ki ku bukkiriza bwaki bwa muntu. Kati bw'onoosoma Quran tekijja kutwala eri mu ngoni nti obusiraamu kale bubaddemu naye sina kyenfunye, obusiraamu tebabeera mu kufuna bugagga. Quran ejja kugamba nti nedda tebafunamu bugagga,
lwaki Ibrahim yasaba abagabirira abakkiriza bokka n'agira ki n'agamba Allah n'amuddamu nti naabo abagiye mugenda kugira ki kubawa naye oluvannyuma okunkomerera ajja kubavunaana naye nga wano ku nsi yagira ki yabawa kinkanyi kibola enkuba bwetonnya Allah yali alina obusobozi gwolowooza tamanyi masamba g'abakkiriza we gaali ennimiro z'abakkiriza ensuku n'ebintu byonna byonna we biri Allah tabimanyi we biri bw'ayagala enkuba etonye mu ssamba eya Muhammad eya Abdallah eya Gondi abaasaddeko subuhi bokka bokka takisobola naye olwa adiri ye obwenkanya bwe n'agamba nedda ono Abdallah ekisooka ngenda muwa ya alina bingi kati wano naye kagire kaafune enkuba n'agireeta ffenna nga etubona oli n'afuna n'oli n'afuna oli neyeyongerayo mujeewo gwe ono Abdallah neyeyongera mu kutyani Allah tabaraka wa taala n'amugamba ati mukkiriza agamba atyani enkuba etonye omutirina bifadlillah tutonyesiddwa enkuba olw'okusaasira kwa Allah yatuwadde kiri kyengera kati ye eri omulala agamba ati nakitegeera ngaenkuba erina okutonya mu kiseera kino omanyi sisitemu gyetusaawo akageri ketwaleka ebimbeera nebigira n'entobazi n'ebiki enkuba eri okutonya naye y'omukkiriza amanya nti fadli la ensonga eyokubiri eyinza okukuleetera okubanga oyagala Allah tabaraka wa taala attaqarrubu ila Allahi taala binnawafil kwe kubanga ogezaako nnyo okudda ewa Allah ng'okola ebintu ebya sunna okuleka yakulalikako buli yeraalika biriko sunna zaabyo geza okusaala yatwayalikako esswala 5 ate za sunna era nazo naziteekawo era ka 12 sunanu rawatib nazissaawo teyakomawo n'amanya nti wali awo n'abeera n'amaanyi ng'ate bakyayagala nnyo ani Allah n'abagamba n'ekiro kyonna kyonna musituke musaale ttarawe n'akulalikako okusiiba bwamala n'agamba nti osiibeyogo n'omukaaga ogulema abangi nga guyambibwako abalala abenoonyeza ebyabo nga bakulemberwako sitaani bajja ne basamba ettosi eri ibaada ey'okusiiba ennaku omukaaga eza sittatu min shawwal leero nno 15 ennaku omukaaga ne bazisiiga ebisooto n'ebbala ebbi bazisiiga biriwa byebiro agamba oyo taata yonoosiiba ennaku ez'omukaaga tozitandiikako kozitandiika oba oli mulwadde nabaza ennaku sita terwakusinkisanga oli mulwadde oba oli muyotya olina okubanga ogira ki ozisiiba ate tozireka ozireka muliro Allahu akbar Allah abe nga yakkiriza omuntu mulamakwale mulwadde asiiruke bw'atuuka ate ku sunna agambe nti tekisoboka kijja mu magezi kifube fufule osobola okusiiba sittati omwaka guno omwaka ogujja n'otusiiba ki sittati kubanga tewasobodde temuzirekera abawalimu abalala ne bagamba ezo sittati zinnaku Allah yazisizaawo bawalimu ne bamaseeka abani ekyo bamanyi ennyo mu ddiini yeero olwo anoonya yejjemu kati olwamala abalala ne bagamba nti ezo ennaku zaabali abalina agasanga aganene gamba nga kutta mwenzi kuloga abakola ku shiriku naye gwe tobikolangako kati lwaki osiiwe byonna byonna bifu ekituufu kiri nti attaqarrubu ila Allah binnawafil twegeze nnyo okudda ewa Allah nga tukola emirimu egya sunna bwe tunaaba tukikoze Allah ajja kugira ki kutwagala zaka n'agiteekawo n'ateekawo ne saddaaka neyawano nga tuze mu kusaala zakatul maali gye bakubala ne saddaaka eneene teri yakubalirira zofunye zoleeta mu masijidi wa emirimu gya masijidi ekitambula okusiiba bwe tukwogeddeko
hijja n'ateekawo umura yadde nga hijja wagimala ogende okoleko umura olambuule ennyumba ya Allah tabaraka wataala naawe akuwemu ki empeera ogeza nga umura eri mu Ramadaan eyo yegamba taadiru hajj egeraageranyizibwa ne hijja namba ebintu bya sunna ng'ebyo mu hadithi al-Qudus Allah agamba atya ma taqarraba ilayya abdi bishay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi omuntu yenna yenna tayinza kukola mulimu gwonna gwonna gwe nsinga kwagala gyendi ogusinga ogwo namulaalikako awo tufunawo waliwo okuyimirira awo nti sunna yonna yonna teri sunna ensinga farada bunene kwagalwa wali wa Allah tabaraka wataala teri sunna ensinga kwagalwa wali gwe bwotogamba nti sijja kusaala subuhi naye nja kusituka ekiro kyonna kyonna oba sijja kusaala isha naye nja kusituka ekiro kyonna nasaala sunna naye isha sijja gisaala eba tegenda kugasa sunna zino ziba tezigenda kugasa awakiri bweba wakulekalakayo sunna osaale ki farada naye nga ate bwomala okusaala farada kola ki sunna taqarrubu ila Allah binnawaafil kola emirimu gya sunna hadithi gye tubadde tumaliriza naye egamba atya ma taqarraba ilayya abdi bishay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wama taqarraba ilayya binnawaafil illa ahbabtuhu ate tayinza muddu wange kudda gyendi nga tandika okukola emirimu gya sunna egyo saamulaalikako naye nga agiyigidde ku mubaka sallallahu alaihi wasallama omuntu tayinza kugyesibwako olwogeza ku sunna ez'okusiiba ennaku enjeru ziggwako olwaleero 15 14 13 14 15 ogeza nga sunna eswala nga tonnasaala subuhi ng'omaze okusaala tonnasaala dhuhuri omaze okusaala dhuhuri tonnasaala asiri ng'omaze okusaala magharibi tonnasaala isha ng'omaze okusaala isha ozukkeko n'ekiro Allah agamba nti wama taqarraba ilayya binnawaafil illa ahbabtuhu ate omuntu tayinza kujja gyendi ng'akola emirimu egya sunna gyesaamulaalikako okuggyako nga mwagala omuntu wemmala negira ki nemwagala fa idha ahbabtuhu ate wemmala okumwagala afuna bino kuntu sam'ahu nfuuka amatuuge nga takyawulira kirala kyonna kyonna okuggyako buli lwajemu ati awulira Allah 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 muwezi wange ye Allah wa basara ate nefuuka emikono amaaso ge nga tagatuluza ku bya haramu wabula atuluza ku birungi byereere Allah byeyamukkiriza amatu tagawuliriza ebyo ebyeyaziyiza ayagala nnyo okuwuliriza Qur'an ayagala nnyo okuwuliriza okubuulirirwa nga bwe tuli wano tusaya kati ebyo byonna byonna kugira ki buli lwokola sunna zikwongerayo mu kuba nti zikutwala eri Allah kubanga agira ki akwagala ekirala akadde nga bukatutwala dawamu dhikrullahi ta'ala mu bintu ebireetera omuntu okubanga ajja kwagala owange Allah tabaraka wa ta'ala kwe kubanga oyitiriza nnyo okwogera ku Allah oli muli omukkiriza tosaanya kubeerera awo mulina ebintu bitwegayaali nga dhikiri kutendereza Allah tabaraka wa ta'ala mbeera zonna zonna okumwogerako tekiri kusaba nti oba kizitowa nnyo ogenda kisitula jasuzi lulimi kulukankanya bwoti nalugamba subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar kusaba kwa kisiba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad ekikyokka byokka byongogabana kumusaalira Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga Allah akusaalira mirundi 10 subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah Allahu akbar la ilaha illa Allah ejiza minzani ey'omuntu tolabanga kugenda tusinga omuntu okutuuka Allah tabaraka ta'ala n'emirimu mikendeevu naye nga walina akadde kayitirivu beera mu mmotoka mutuzirawo mu mmotoka zino ezaffe ezalukale bakyalinda babulamu babiri manye abayisi b'emmotoka buli mmotoka eba ebulamu babiri kuomu baba bakyabuzangayo babiri
otenderezeemu okaani Allah tabaraka wa ta'ala mukamaawo ng'otudde mu mutto gwo olinda omulala n'akweyongerako anti yakwesonda muwera 14 nimulyoka mugenda. Tenderezaamu Allah tabaraka wa ta'ala, someramu ayatul kursi, someramu alhamdu mukama nga Allah yekka yali kuwulira. Tofuuka nga bali abalala benzikiriza endala abo abbalun abaabula bali enzikiriza Allah gye yatendereza n'agamba nti abo baabula. Omuntu abaabuze wakiri ofundako n'oli ajeemi naye nga tabuze. Okumanya okubeera kubi bw'oba obuze ekkubo naye ogamba nti kati kugenda Kampala, abuze ayinza okukwatira wa omusuubira alituuka dde Kampala, ayinza okutuuka agenda okugira waati ng'ali ku booda Busia, aba ali awo ng'ayingidde ayinza n'okuyitamu oba si ekyo neyeeteerera mu Uganda ate akwata ly'ettololo, bw'akwata ye n'ayingira ku nnyanja afulumiramu ate gondi Buvuma, ate wamala ate olw'okuba yabuze dda ate n'akoma agenda okwejjukiriza nga ate azzeeyo ejjinja ali lugendo naye ajeemye obujeemi, naye ategedde amazima ekiseera kyonna kyonna ayinza okulungamizibwa kubanga aba amanyi nti ŋŋaanye sijja kgenda Kampala naye n'asigalawa. Naye oliyo aba ayagala kgendayo abuze, aba ayagala kgenda wabula ate ekkubo yakwata kyamu mufo ky'okukwata ekkubo erimutwala mu jjana bambi yakwata erimutwala mu muliro. Waliyadu billah, tusaba Allah tabaraka wa ta'ala ate yaze embeere dhikrullah, yogera ku Allah bilisaani okozesa olulimi lwo, walqalbi olulimi olukoowa omutima guleme kukoowa, tafakkuru olowoolereze mu ngeri Allah tabaraka wa ta'ala gye yatondamu eggulu n'ensi oba okukozesa mutima, wal amal n'ebikolwa gambe nti Allah bw'abanga yantonda kumwesinza bisimillah ngenze kufuna wuzu nsaleera akameka 2 oba mujjukidde. Ensonga endala nga twagala Allah tabaraka wa ta'ala twagale ifaa ma yuhibbu Allah ala ma yuhibbuhu al abd inda tazaahumu al mahabbatayn. Olina okubanga ososowaza nnyo ekyo Allah kyayagala okukira gwe kyogira kyoyagala mu kaseera awo senga ebyagalwa ebibiri oba olemeredde byonna byonna bizze gy'oli okyalemeredde okusalawo kiriba kyoba ogenda nakyo. Sosowaza ekyani kya Allah. Fa innaha la kabiira, naye si kyangu kubanga omutima guno inna nafsa la ammaaratun bisu, omwoyo gwo gwakolebwa ku butonde bwakulagira bibi. Kati oli ogulwanyisa ogujja ku kino kye gwagala oguze ku kyekira ki ku Allah kyagira ki kyayagala, kifaanako ng'omulunzi w'akabuzi. Embuzi eri awo gitwala mulundi erengedde wali amalaga ga lumonde, erengedde ebikata bya lumonde. Kati awo olina okulwanagana nayo, ejja kwesika eyagala eri ku malagala, naye sigaayo ate sigago galiko omunanyine go. Kati gwe ku mugwa wano osigala okyagira ki osika waweera mulwanagana. Kati naawe olina okubeera n'omutima guwalule oba guva wansi n'akabuzi bwe kayinza okwebaka wansi naawe n'okasika busisi, bwe kawulira nga olubuto lwokerera ne kasituka ne katambula, naawe omutima gwe oba ogira ki oba okukola oba nga wazzeeyo ebyagalo ebibiri. So sowaza ekyo kyagolweni Allah tabaraka wa ta'ala. Nekyo tujja kuleeta ebyokulabirako bingi nnyo, naye tuleke ebyo abantu babiri bonna bonna nga bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala. Tusuuke nekya Yusufu alayhi salatu wassalam. Qur'an egamba nti laqad hammat bihi wa hamma biha. Omukyala oli ekyafaayo kiba kiba kinyumiza. Omukyala ow'omukungu yeegwanyiza Yusufu, atutte Yusufu mu nnyumba ne yeeyambula
amugamba nti kati bakole ekikolwa eky'obwenzi bambi ne Yusufu ng'omuntu naye kyamugiramu okwo mu mutima gwe agamba nti naye kiri kitya kubanga ng'omusajja omulamu kyali kirina okujja naye bwe yamala fa athara n'asosowaza ekyo Allah kyagira ki n'agamba nedda kino kya haram ma'adallah genda eri mbirese siyinza kikola Allah yagira ki yakiziyiza omukyala si wange yadde ngaobulamu bwagala naye bwe njagala obeere naddala omuvubuka abawala bangi nnyo boyitako eyo gwe tebakukolanga Yusufu ate gwamba esooka naye ke kaseera obate baveeko ogende ogambe nti ayi Allah afunise owange waki ewa halaali eyo sisitemu ez'abannaku ezitukoppa mu bantu abalala tekiri ku munzikiriza yaffe naye n'abasiraamu abavubuka abasiraamu nabo bakikoppye mbutatwala kyakategedde olwo olujooga olwo lwe bayitamu okujooga amateeka gani ga Allah tabaraka wataala ntwala kyemmanyi nosanga omuwala bagamba nkyamwetegereza omuvubuka omusajja agamba ali eyo waka nkyamwetegereza n'omukyala ndinange buli omu akyetegereza bwanne naye temalaga gwa mufumbo goti nga bwokola haramu ifarma yuhibbuhu so sowaza Allah kyagira ki kyayagala oleme ngwa mu busubi obwenzi buleke nga Yusufu lwakwata mukwate naye era yagira ki yagaana omulala Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abakuraishi ensonga y'obusiraamu eno bweyonedebwa nga balaba kibayitiriddeko obusiraamu bulina buli kukula beeyongera abantu bayingira mu ddiini afuwaaja bajja ne bamuwa ofa nga yali nnene singa bagiwanze naawe n'oli omulala yonna yenna ataliko mafuta ga Allah tabaraka wataala okujjako nga Allah yakusaasidde omulala ayinza okutendebwalirwa okujjako oyo Allah gw'aba asaasidde Abakuraishi bagamba owange gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensonga yeneneye etuzitoyeeko naye katuze ne offers ssatu twagala otwaleko ekimu ku byo oba byonna naye ng'olese ensonga eno gy'oliko ey'obusiraamu obute ekisooka bw'oba onoonya bugagga fewa biringi bannannyini ssente mu Makka wano tusazeewo tusonde buli omu aleete tufuule nga gwa tusinga obugagga nga gwe nagagga waamu Subiri n'aleeta Madifani n'aleeta baani bonna ne baleeta bamawoozi bagodi basale musale buli omu okuŋŋaanyiza bagambye tugenda kukuwa twagala otusinge babirugeetisi baani naye ng'olese ki busiraamu tujja kikola obeere nga gwe biliyoniya ne bamuwa ofrenda ne bagamba ekibanga kunoonya bakyala tujja kuŋŋaanyiza bannalulungi obusobozi tubulina muno bannalulungi b'omu Makka muno tukuleetere olondemu gwogamba nti yoyo yekaalaala buli gwogamba nti kaalaala kumuzirani nga tumuzaa nga tumukuwa oleka ebyobusiraamu ofrenda gye bamuwa ne bamugamba nti ate bw'oba onoonya ekitiibwa tukkiriza abafuzi b'ennono bonna abawana n'abakulembeze bakkiriza okubanga gwe agenda okubeera ttooke nga gwe ali waggulu ekyegere ekyo kyekikola naye ng'olese ebyobusiraamu kuyamuko akafaananyi nga kwini agamba mbukuwa Ssaabasajja n'agamba mbukuwa Isebantu n'agamba mbukuwadde Molomolo n'agamba mbukuwadde awalwewo Nigeria baawo bonna ne bagamba nti tugenda kukuwa ne bapulezidenti bonna bagamba nti tugenda kufukamira ku lulwo naye ng'olese eki busiraamu ofa
alina ofa bbiri, ofa ya Allah ey'okwagala nti Busiraamu bwolina okukola, naye ofa ezo ezijjudde yomu yayagala ku nsi. Yaddamu atya taata wange w'ekitiibwa Abi Taalib, lawudi Shamsu Tiyaniiri, ebyo bwe biboogedde ate bitono ne bibaamu obuyinza nga kati nze afuga enjuba mu mukono guno ogwa ddyo, wal qamar fi yasaari, ate ne mukono muno ne wassaamu mwezi ne bagamba nti kati gwagutambuza. Bw'oyagala enjuba eyakenda eyaka, bw'oyagala nti mwezi nga gujja, bw'oyagala ki byonna byonna kasana kaake nga kaaka kakendeeza swiki zaabyo byonna byonna nga zigwagirira. Weewaba ndeewambadde ala an atruka hadha al amr, naye nga mukabiri yaabyo kye baagalamu exchange, ndeka kino kyendiko ekyokukoola abantu okuddewa Allah tabaraka wataala n'okutongoza Allah batarattubu saali kibese hatta yudhhirahu Allah, okutuusa Allah lwanaakibgusa. Eyani ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyali mugagga nnyo, teyali wa ssente, teyali waki byonna byonna bimowedde. Awo amuuta duna, ate si ekyo kyokka oba kiri okufa, either kirina okutuuka kikomekkereze kituuke nga wekirina okubeera, oba okufa oba munzita mugireki munziti. هذا ما نعنيه بقول كتبين لما قامت إيثار محبة الله على محبة الغير. اليوكس الصوازي قاقرق الله اليوك قاقرق بكثير لأن من السكة سنغا وغاو أكو ذكانيا مقاقرق بوديبي سنغا وغاو كلالا إكسينا كمدي واكي إكيري قاقرق تقوى إكيكو كلالا وكريزانا كنتي كليا إكيجينا إكيوا الله مسكي جراكي ekitagenda kubanga byekulya byonna byonna ziina byakwewunda byansi, ate thamanu qalil, muwendo mutono nnyo, ate byewa Allah bye bitagira ati bye bitaggwaawo. Ensonga endala atta'ammul fi asma'illahi wa sifatihi, ebikuleetera tuli ku nsonga ezikuleetera okwagala ewa Allah tabaraka wa ta'ala. Kituuza nnyo okutunuulira amannya ga Allah n'ebitendo bye. Ojja kubeera mutebenkevu, ojja kubeera ow'emirembe, ojja kulaba nga teweerabiddwa. Asma'ullah, amannya ga Allah Ar-Razzaq, obudde wano ogenda mu ttawuni mu kibuga oyiiya n'otofunayo n'ototunda, oba ogenze na byamaguzi ovuddeyo tebitundiddwa, oba ebikuddeko bubbi, oba si ekyo oli wano kati abalala ababadde ku budaala obubokisi obwabadde ku nguudo bakagjeewo, naye bwomala n'ogamba nti nedda kano mbadde mpitiramu okufuna, ng'era Allah ye yakindeetera okubanga mugenda okujja riziki, naye yadde nga bakagjeewo Allah tebamugjeeru. Wahuwa Razzaq, era Allah yamugabiriza, yagenda kumugabirira. Ekyo basahaba bakikola bakifuna ridwanullahi alaihim. Jjukira mu kyambalo ekyokusenguka nga bavuye Makka okugenda e Madiina, olowooza bagendanga naki? Bagendanga mu nkweko, ebyobugagga byonna byonna oleka, n'atambula n'agenda, naye baatuuka mu Madiina ate ne bafuuka bannaggagga nga Abdurrahman bin Awf, Uthman bin Affan, baleka obutitimbe n'obutitimbe e Makka, bwebatuuka ate Madiina ate ne bakola ate nga tebabbye. Naawe kino kiyinza okyogera omuntu n'alowooza nti seeka akudaalira, nkutegeeza ggwe yabadde n'akabokisi. Nkujjukiza ekigamba nti Allah tabaraka wataala tageranga kibi mahaba, nga kibi kyonna kyonna kiri 100 nga kibi, Allah takikolangako. Wabula akugerera ekintu nga kirina ebikusike ebiri munda omwo gwe tomanyi, kyafaayo nga kibasomesaaku wa, naye mugende mwongere okukyetegereza ekyafaayo kya Musa ne Khidir bwe batambula ne Musa, oli Khidiri n'awumula mu lyato
ate nga bali baziseeku bwazisi. Bwe yagira anatta omwana omuto atalina musango, bwe yagira n'azimba ekizimbe ng'ate bali bazimbira babavubi bamamena ekyokulya, eyamala n'agamba nti tutambule butambuzi. Enkomerero ya byonna byavaamu biki? Khidiri bwe yamala n'abinyenyera Musa yagenda okulaba nga bijjudde masavu meereere mata. N'amugamba nti biri ebyato ndibobaddemu ekituli yadde naye by'abamasikini bakola ku gooli ku nnyanja. Naye weeteere baddeyo kabaka ng'asindisa abambowaabe tebalabisa ku lyato eddungi eddamu, kwe kulikubamu ekituli batuukeko bagambe nti guno gwakaddiya ddala kireke. Bwe banaamala onaagire ki bajja kugira bawere eryato eryo basigale nga bakyakola naye nga ddamu. Aye yagamba nti ate omwana eriyo omwana Allah amundaze ng'agenda kufuukira bazadde be ekizibu ku lunaku mugundi mu bulamu bwabwe obw'omu maaso. Agenda kubateteganya bagende ku busiraamu, bagenda kumaliriza bali mu shirku. Abadde asaala alekere okusaala, abadde akola bw'ati ng'agenda kubatewaanya. Tetwagala Allah abukyusizibwemu omulungi. Ate ekiri ekizimbe kye tuzimbye yadde nga tuzimbidde abantu wera bantu bakambwe tebalinaako kalungi konna ne tubakolera ebirungi naye nga batuminye n'amazzi okunywa n'emmere. Agamba ekizimbe ekyo waliyo omusajja yali awangalira mu kibuga kino naye yaleka ababujje, yaleka abaana abato. Naye nga bamanyi nti abaawano bantu bakyamu, talina gwe yabuulira nti ebyobugagga biri omwo, wabula ebyobugagga by'abaana abo biri mu ndongo ate tebannabizuula baba ekiyumbayumba kiri awo. Twagala abaana bano bakule bakozese ebyobugagga ebyo nga bagize eki nga bakoze. Tetuyambi bali waliwo tuyambi ki mabujjega. Kyokutegeeza kitwalayo ekigambye nti gwe bamenyedde akabokisi omudaala si enkomerero. Teeka bwambirowooza manye nti Allah subhanahu wa ta'ala ekisooka yeyantonda ate yeyampa amagezi agakola akadaala ako nebajjeewo ate era yasobozesezza bali okukajjawo ne bakantwalako. Wabula akyandiseewo ng'akyali mulamu. Ayi Allah nga bwolese ng'akyali mulamu. Wa anta arrazzaq, ate gwe mugabirizi. Anta arrahman, gwe musaasizi. Ayi Allah gwasinga okutegeera obulamu bwange, gwasinga okutegeera abaana bange ne bagenda okugoba mu ssomero, bagenda kutuula nga sirina school fees, eka tetulina kyakulya ne mukyala wange, neevaire nti zigenda kubula. Ayi Allah nkolera enteekateeka ki endala. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayra minha. Ayi Allah nzija mu kizibu kino onkyusizibwemu ekisinga obulungi. Ensonga endala at-ta'ammul fi ni'amillah, kwe kubanga weetegereza tunuulira nnyo ebyengera byani bya Allah tabaraka wa ta'ala nga tonnaba kwekubagiza. Allah onkubye omuggo munene, onzitidde omwana, onziseeko kitange abadde andabirira kale abatantulisa atya. Ta'ammul fi ni'amillah, tunuulira mu byengera byani bya Allah tabaraka wa ta'ala nga kyosookeramu kiyingera kyo kyolina ekyobulamu, ni'matu siha, ekyengera ky'obulamu bwolina, wa ni'matul islam, ekyengera ky'obusiraamu buli olaba banno bali tulina bwe tusaasira. Wallahi ate mu nnaku ez'okusanyuka ate baziba bajja mu buzibu. Bwe Allah n'abanga yakulondamu n'akuwa amagezi agategeera nti wowe osanyuka togenda mu kunywa, bw'onoonya amagezi gajja kuggwamu, gana kuggwamu esente zonna z'ogenza nazo togenda kukusaako yadde n'enusu. Ate bwe banaamala beereddene ajja kusiba kanababandi wansi, tayagala omwonoonera ebbaala ekifo kye. Onoomaliriza byonna byonna engola ozigenzeemu, ogitaddemu ebyayi n'omusulo, otuuke ew'omukyala ogenda okutuukayo naye agambe nti ono sijja mugumikkiriza anobe agende. Kati gwe bw'obeera omusiraamu n'ogamba nti alhamdulillah ala ni'matil islam, neebaza Allah ekyengera ky'obusiraamu yadde nga akadaala wakatudde naye kasita wandekeddewo obusiraamu bwange. Eno embeera gye mwatuuseemu abagituuseemu si yenkomerero, bijja kuddayo. Nze nali ndayiko mu ntalo ezaali eruweero, sajja yafa eruweero najja wali abavaayo naye ngaokujjako mu tawuni y'ejjinja lwaleka lwaliwa
eriwe naye ng'ate kati bwe bannagagga eri yali emusendera buseerya Allah tabaraka wataala alina ebirungi byagize eki byakusise kale musabe odde gyali al-inkisal qalbi baina yadi llah ensonga endala omuntu okubeera nti olaga obwetaavu ewa Allah tabaraka wataala zukka ekiro ekizibu kyonna kyonna ekizze nabwe obwetaavu nti obulina ewa Allah tabaraka wataala ayi Allah sirina zabeeti yesi ngenda kusituka ku makya ngenda enkole naye sirina mmere sirina mukyala yanobye obwana bakugabye school fees ne bammanja biki byonna byonna ayi Allah sirina naye nkusaba sala eno oyanukule okusaba kwawe kuno omala ozukke ku makya owulira Allahu akbar ozukke osale yeddulu bwemala ogende ku masjidi osale omala osituka ogambe nti bisimillah ngeze kunoonyaki riziki ate bwetogamba nti Allah ajja kukuleetera mu nju omwo tomusaba ate neweekema omala okumusaba ate neweggalira mu nju Nabi sallallahu alaihi wasallam avuga okufumula n'agamba nti senga toyesigamira ku Allah mukafuba okumwesigamirako twali badde nga atugabiriranga bwagabirira obunyonyi bwemala n'agamba nti kakera ku makyanga kali kayala tagudu ne kafuluma mu kisu wataruuhu bitwana kakomawo nga kakuba mpiiyi nga kakuse nabbi yali ategeeza nti riziki tejja kujja mu nju nga weggalidde wabula saba Allah tabaraka wataala mu kiseera ekyokumusaba bwemala situka bisimillah amantu billah tawakkaltu ala Allah ayi Allah ngabirira iftahu abwaaba fadlika ayi Allah nzigulira emiryango gya riziki yo gy'ebirungi byo bweyingira mu masjidi iftahu abwaaba rahmatika nzigulira n'eyangubo gy'okusaasira bw'oba ofuluma iftahu abwaaba fadlika ayi Allah nzigulira emiryango gya riziki gy'ebirungi byonna byonna bonna obutandikidde emizikiso gijjewa mu masjidi al-inkisar weemenye bw'oba okoze ezambi byonna byonna weemenye mu mutima mu kifuba kyo ogambe nti Allah nayonoonye ate nayonoonye mumwe wabula era gyenjiza eki nkomyewo ng'omugonvu nsonyiwa fakfirli Allah ajja kusonyiwa ate ebizambi byana ajja kusonyiwa kujjikuyo ate yenyiza bweba teweemenyeza ajja kusonyiwa naye weemenya Allah ajja kusonyiwa omweteefuteefu wakusonyiwa lwakuba akadde katulira empinga Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu sahaba ajja n'amugamba ya Rasulallah ahaduna yadhnib wayatuubu Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti fayughfar lahu yagamba nti omufaizi bw'agenda n'akola ezambi neyeenenya Nabbi n'agamba nti amusonyiwa Allah amusonyiwa ono yamala ati n'agamba nti ate bwaddamu n'akola ezambi lyerimu neyeenenya nti nga Allah amusonyiwa n'agamba nti ate bwaddamu n'akola neyeenenya n'agamba nti nga Allah amusonyiwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamala n'agamba nti wala yamillu Allah hatta yamillahu laba Allah bw'atwagala Allah tayinza kujjako omwana asaba yagize eki yakooye gwe mwenyewe wagamba nti nkoze amazaali nayite eri mubannaye kati kulula sijja kwenenya ng'akulekerayo ng'akuvunaana bwemanya nti yadde nga mangi gambe nti ayi Allah nakoze naye ndikaakugula kati olwaleero anvuddeko ku ssaawa eno gwe sitaani gwanzijira yadde nga sigulabako ndiko mpugula naye kuluno nsonyiwa mbivuddeko nsonyiwa Allah ng'agira ki ng'akusonyiwa tajja kujjako nga gwe agize eki akooye fe abantu fe abakoowa oli bajja nankuwa olulimi nimusonyiwa bamala nti agamanya nemusonyiwa omuwolalala ate nimusonyiwa oludda ate ngira ki simuwa waawo fe tuli bantu fe tuliko ekkomo ly'okusonyiwa naye wa Allah ye amanaliko ki komo yakusonyiwa nkusa menyeka omutima gwo kulwa Allah tabaraka wataala nakoze amazambi ngambe nti ayi Allah yadde nga nakoze obwenzi naye sinza akyasinza abenzi bonna bonna ate nabadde mbasinga nsigala akyali mu dduyo nsonyiwa nga Allah agira ki
akusonyiwa. Ensonga endala alkhalwa billah, kwe kubanga ositayooko akaseera n'okemalira nga weeyawuddeko wekka n'omutonzi wo Allah yekka, nga weeyawudde wekka na Allah. Tugeze mu ruumu ng'eyo oba mu nnyumba, naddala fi thuluthi llayl, mu matundu budde ng'esigaddeyo haafu ekitundu ekisembayo ekyokusatu, saawa nga mwenda kugenda mu maaso, saawa nga mwenda awo otweyo otunyumira ennyo z'okukafuna wuzu nga bonna bonna bafuluuta, tebakyamanyi bitwa ku duniya. Ebbeeyi ng'ate si kugira bigundi mitooki kwasayasa nnyo kukubako obudomola biki kuzuukusawala n'abeebase. Ozuzuke osaale nti ayi Allah ndi kusaala naye nkusaba kunjagala ate era omalire ebizibu byange. Naye nakuuko n'akafubo koberako ne Allah nga naawe ejjukira nti mu lunaku gundi mutuufu neemenyako ewa Allah tabaraka wataala, naawe omuwanjagire ogambe nti mu nju yange eno nsuzaamu omutwalo, naye enkya ngenda kusaddaakako 10,000. 10,000 olwo njagala kujjako n'abaasigazaawo 9, naawe okimanyi nti ngenda kwepakizaako 10,000 okutuuka mu ttawuni, ate ndekereko awaka ngenda badakira 13,000 manyi tezibamala. Naye Allah yinjiwaza obugagga bwange. Inkisaaru ma Allah, alkhalwa, beerako n'akafubo odde ng'oli bbali owanjagire Allah ng'eripootingira ebizibu byo. Lwaki tumutwalira abayiwa, tumutwalira abasabbize bano bagonde ono biwajasoma yeteddezebwayo ani okulimba balimbi gasiya abo jemdaali abagulira mu bitabo, ate ne batuuka ku batamanyi awamu bambiri basaasira agamba asoma dduwa okuva mu Qur'an, talina na Qur'an eno lyasoma, ne bisimillah tasobola gisoma, ne dduwa yonna yonna teri gyasobola, oba yakwata ebigambo by'ekirogo nayongeramu n'ebiti n'ebiki byonna byonna eddogo lyakukozesaako gwe n'omugamba omusajja oli akola neerabya Allah tabaraka wataala. Ekyo tusembyayo nakyo tusembyeyo bubiri mujalasatu ahlul khayr, gezaako nnyo okutuula n'abantu abalongoofu, naddala abantu ba ibadaati basheekhe awali darasa tozivaamu, kubanga ojja kufuna ojja kuganyula kinene nnyo, byonna byonna byonoonya biri omwo, neyegenda okutamanya ensonga gyebagenda okukonako ng'ekwatako ggwe kateweka al-ibtiaad an kulli sababi yahulu baina al-qalbi wa baina Allah. Kyo tusembyayo nakyo weewale nnyo buli nsonga yonna gy'olaba nti ejja kuleetawo omuwaatwa wakati wo ne omutonzi wo Allah tabaraka wataala. Obeera mu nsonga yonna ng'olaba nti kino kye kiŋŋaana okusaala, kyewale bwe guba omukwano guveeko. Antwala mugenzi yaani ye mukwano gwange Muhammad eyankwanira akawala osooka okukyawagana yaye n'akawala nako gira eki okakyawe nawe omuwala bwoti. Buli kyampisizzaako darasa y'olwokutaano ne sisoma kyabadde ki oludde gwe twabaddemu ng'oyo omuvaamu gamba sigenda muddira, sigenda kumuzannya olwokutaano, kansooke mmulekeyooko olwokutaano mu kiseera kya darasa, kapiira kansooke nkaleke mu kiseera kya darasa, ng'ogezaako okugyawo buli kyonna kyonna ekireetawo olukonko wakati wo n'omutonzi wo Allah tabaraka wataala. Tusaba Allah tabaraka wataala tugasaliire atuwangaaza ate basiraamu atutte nga twebakkiriza tuzuukizeewo n'abakusiba emirembe birungi. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum.